Mary. Badde nsaba onyonyole ensonga eriwo kati. Badde nsaba onyonyole kati ensonga eriwo. Nti kyekita. Tulabe emmotoka bagikubye. Kiki ekiganye bakwagala ofuluma ennyumba si? Twogera n'essimu bakati ekituufu siri bulungi as of now. Siri bulungi kunnyonnyola. Kati twali twatereera era nga twogera bulungi nnyo ng'abantu bintu byonna ebibulamu mu nnyumba. Naye nga womanyi nti abantu ababi teba kati webwaze mu nsonga ezo wetufunamu obutakaali owakunsa advantage. Nasooka neŋŋendako ku poliisi, nasooka neŋŋendako ku poliisi Entebbe n'endoopa asikaali. Sitwalangako suna ku poliisi oba ki, n'endoopa asikaali okubeera nga antulugunya. Njukira nina abaana te condition gye ndimu like neetaaga obukkakkamu ewaka. Kati mu mbeera eyo neŋŋamba omwami bw'abanga asobola ampa asikaali omulala. Omuvubuka ne yeetonda ne bamuwa second chance, like bamuwa last chance. N'abanga ateredde but nali ngenze mala bakola. Nagenda okudda kuba yali annyambangako like okuvuga omwana wange yali mulwadde ng'amuvuga n'amutwala mu ddwaliro. Nakomawo ng'emmotoka yange agitutte aginywereddemu enjaga na ebintu ebiri sooti ng'agisse era ne makanika yagikola waali asobola okuexplaininga nentwala nga ssente nnyingi okugitereeza nenjimuggyako nemugaata addamu gituulamu. So maybe awo yafuna oba ekiruyi I don't know badda osobola okubeera ng'otambudde ogenze ku kkubo okubeera nga ogula ebintu nojja n'obeera ku gate okumala 4 good hours ng'atambudde oba n'okeera ku makya ng'ogenda fuluma abweru gula bintu n'alaba ng'ofulumyeyo otudde n'akusibirawo n'atambula n'agenda n'akomawo lwaggulo naye jjukira oba olina okugenda okugula amata g'abaana oba olina okugenda okuleeta emmere y'ewaka obeera n'abantu oluusi bembeera nabo. Kati ekirala kyembuuza oyo asikaali amaanyi agajjawa? Kubanga Suuna ye bboosi we kati ye Suuna lwaki tamugobaawo bw'obanga akubonyaabonya? So after ng'ebyo byonna ebyo byali mu kusooka ne yeetonda n'abanga atereezezzaamuko kati ogwokubiri nazzeeyo nabadde ntadde waggulu tewaali masannyalaze nensika amasannyalaze ngaleeta mu nnyumba nendeeta matiriyo omulala agenda okugendako ebyetaagisa kati nendeeta n'abantu abapima kakati nagenza okudda ewaka nali waneeno nga like nkinyimazzi nagenza okudda ewaka nga amasannyalaze waggulu agasazeesaze n'atafa nayo nti ye atakola mu masannyalaze asala atya amasannyalaze just in case ennyumba esipakolinga abaana bange ne bafuna obuzibu okitegeera embeera eyo ne mugamba zaako amasannyalaze gange naŋŋamba kwegali okitegedde ne mugamba amasannyalaze ga waggulu tegaliiyo oba okitegeera naŋŋamba amasannyalaze kwegali ne mugamba siri musiru okubeera nga nkugamba nti zaako amasannyalaze n'agaana. So ekiro ekyo nali ngenda nakukola oba lwalinaku lwakubiri nga ngenda mu federation
saagenda cause nalina abaana nga ntajja sinkese ekintu kijja ne bajja ne bagazzaako. Bwe baagazzaako gonna n'agapakululayo like na kimita n'akijjawo era kati tuli mu nzikiza n'amazzi n'atwala mita yaayo. Asikaali bwe baleeta okupakasa. Yes, asikaali. So neŋŋamba naye nembeera si nnungi kanzireyo ku poliisi nenzirayo ku poliisi. Bwe byatuukawo no reporting ewa Ssuuna ye Ssuuna akolawo ki yazzaako ki? Anti kati Ssuuna ye muntu gwe mwogera ne mwogera bulungi nnyo naye bwe mufunamu obutakkaanya embeera abatagiwulira oba okitegedde oba bakuteekako kibuli okitegeera kye nkugamba. Kaakati nzirayo ku poliisi Entebbe nga nsanga ku luli nasangayo omwami n'abakyala babiri ku luli nasangayo omukyala omukulu waawo naye omukyala oyo yayogera mu njogera nga sigitegeera ng'ali oba bakuyita kufutyanka okitegeera ng'oli alinga oba nga omanya ebintu bya poliisi okitegedde kuba nali simusinkana nkogwe mulundi gwange ogwasooka omusinkana munnaye ng'atwogera Ssuuna nga nvumira ku poliisi nga bagamba wagenda kubaawo ebisonja kugenda kutta omuntu ng'ali ku poliisi naye nabo nga baseka busese. N'obulamu bwo ndabanga obuli mu matigga bannaaye nambwayo. Tebuli mu matigga Katonda ajja kunkuuma as long as nze manye ekituufu kye nnwanirira. So kati owa poliisi n'amugamba naye bw'obanga ggwe omwami ewaka you can ng'omukyala tomwagala osobola okubeera ng'omufunire walala n'agamba anti oyo tayagala okitegedde. Neŋŋamba lwaki nva ewantu ewange ate antwala ewalala gy'ananfutyankira okitegedde. Bw'aba ayagala tutereeze ennyumba just ye alina kwetuuzanga yo omuntu n'agamba ennyumba ngivuddeko omukazi agitereeze oba leka tukwatagane tutereeze ennyumba okitegedde. Munnaaye ebyo nga biggwa. So neŋŋamba naye wano eno omusango gwe naleese saaleese Ssuuna naleese asikaali ankolako assault asikaali ankolako obulabe obusembayo naye nammwe poliisi temunnyambye poliisi y'Entebbe okitegedde. Neŋŋenda ewa OC poliisi newandiika ekibaluwa ng'ensindika mu kkooti eyagala kulaga nti nze ntutte Ssuuna mu kkooti ovuki nze sikiriiko sikaayanira nti oba ngenda kutunda oba njagala biki okitegedde. Naye nze najja kwebaka siina kirala okuggyako nga yalina intentions endala okitegedde. After nenzirayo ewa OC poliisi ku poliisi eyo OC n'aŋŋamba ngenda kuyamba naye you need security. Nendeeta omukuumi owange we namuleeta neŋŋamba my kids can't be in this situation nembatwala nembateekeka oba okitegeera. Mba nkomyewo ekiro nakomawo kiro kuba waali walako ne jam nakomawo ssaawa nga 8 no nga sinnaba kugenda omuvubuka nasooka mukubira nga taliiwo nze nsaze kufulu emu ku emu naye lwaki nga njagala kuyingira ebisumuluza bikweka n'obeera mu nnyumba buli kimu ng'olya omanyi omuntu ng'olinga ali mu kkomera oba gundi orders azijja wa Ssuuna kubanga tayinza kubanga akola ebyo nga era Ssuuna yabadde ku poliisi na admit nga n'agamba byonna abikola ku lulwe. Ne mugamba ofa kimuli. After nze nendeeta omukuumi owange kati we twatuuse ekiro abadde omukyala yabadde amperekeddeko mu kutwalayo abaana okitegeera. Bwe yazze n'amugamba mwe baabaganya oyingira muno ne mubuuza lino kkomera era omukyala n'akoma wabweru kuba yabadde ayagala mukuba omukuumi n'amugamba ate oyagala ki oba okitegeera. Kaakati omuwala yabadde adda ewuwe n'amulumba n'amukuba ekyo nga nekiggwa. Abo be bamanyi ebyo bajja kwesootinga kuba yamukubye bubi nnyo yamukubye mu lubuto n'amukuba feesi era omuwala azimbye. Kaakati ku olwo lwe yamukuba teyasulawo ndowooza yamanya nti akoze omusango
yasula naye nga tewali amugobye waka teyasulawo enkeera ng'ajja n'aba katukuba baagikuba ne luli gakuba ate bagiyisizaawo binnyo kuba ebintu ebisinga byatise kati we yazze ne Ssuuna eggulu era yasoose n'akola olutalo lwe lumu lwakuba oba recordings yes kaakati bwe yazze nakuba ebintu ebimu not stable yet onkubidde nkyalimu kyalina pressure nnyingi bwe yazze ne Ssuuna n'akomawo n'agamba kaabe lubaale kaabe Katonda omuvubuka ono tavaawo wano ne mugamba nze Ssuuna sigoba muvubuka wo naye ebikolwa bye ate yeetonda n'atakyusa okitegedde singa asisi omufunire omuntu bw'oba owulira omwagala nnyo nti okolaganya nnyo naye omufunire wagenda okubeera lwaki oyagala kufunira nze nveewo okitegeera ne mugamba nze sigoba muntu wo nfunire omuntu gwenja okukwatagana naye atali oyo ffe twalema okukwatagana ekyo kyo kyagaana kuba nze omuntu atalina buzibu ku muntu buli muntu wazze wemmutwalira so after that n'amugamba nti nno asigalewo nange nabaddewo n'abantu abankuuma okitegedde be nabadde ndeese kati nga sikunyonyedde like kwolwo olunaku emisana era alina omuvubuka gwe yakuba omulala ye buli muntu ansemberera amukuba okitegeera ekyo nga kivuddewo awo omuvubuka oyo olunaku lw'eggulo ekiro abantu abankuuma babadde